Nkukulisaayo muganda wange yonna ate eyo gy'okakalabiza emirimu gyo era nkubuuzaako nnyo gw'ayita mu bizibu eby'enjawulo nkugamba kimu nti bijja kuggwa ate ggwe atuse ku buwanguzi. Nkusanyukiddeko nnyo munnaffe, weebale kutuuka ku buwanguzi, yoga muganda waffe. Omumbejja Aisha Nassolo nze nkubuuzaako ngamba nti okola ky'amaanyi okwekuumira ku channel eno era gwe wenna eyasubscribinga munnange tuula okkalire tojja kwejjusa ate naawe akaneeyungako olwaleero wenjogerera. Kwata bukwasa ku subscribe button oteekeko n'akadde tusobole okubeera nga ate munnange tutambula. Mu nsi muno mujjudde ebintu bingi nnyo ebyewuunyisa ate era munnange ebitiisa era nga bino byeyolekera ku mitimbagano egy'enjawulo oba ziyite social media platforms ez'enjawulo. Amawulire gano gagenda mu maaso n'okubeera nga gatambula almost each and every day, wabula kindabikira ti mbutuufu abantu abasinga obungi abali exposed to this information ate munnange tebayigira mu bintu bino. Kino kintwala ku ggulire lyenkuleetedde ate olwaleero erya musajja mukulu ono atemera mu myaka 35 egy'obukulu era ng'erinnya ategerekeseeko nga Bismarck. Ono nno nga munnange ye yasazeewo akakkane ku mukyala we ow'olubuto Janice. Ono nno ng'atemera mu myaka 3 egy'obukulu ate n'amukakkanako n'amutta, bw'atyo n'amugyamu n'omwana eyamubadde munda nga tannamuzaala, n'amufumba musajja mukulu ono ate bw'atyo n'amweriira. Bino byabadde wali ate ku katundu akayitibwa Mame mu ggwanga, of course wano twogera kulyagana, wabula ng'era akatundu kano abantu baamu bamanyiddwa nnyo mu kubeera abalimi nnakinku. Nono munnange be baagwiriddwako entiisa eno, wabula musajja mukulu ono nga tanatta mukyala we baali bazaalayo dda omwana waabwe omukulu era nga yali mulenzi, era omwana ono abadde atemera mu myaka 17 egy'obukulu, wabula nga mu kiseera kino taata we yakoledde ekikolwa ekyo omwana ono abadde ayinako gye yalaga, era bino olwatuuseewo ab'okukyalo ne bamukubira essimu era bw'atyo omwana mulenzi ono naye n'azambalira ku mugongo ng'enswa ate ajja alabe kiki ekigenda mu maaso. Era yagenza okutuuka nga munnange ku taata we kwakuba amaaso nga ne nnyina ali wali mukazi wattu baamumizizza dda omusu. Era omwana ono bino olwamugudde mu matu bw'atyo yategezza ab'okukyalo nga taata ye wabadde amaze ddala emyaka 2 ng'omutwe gwe tegukola bulungi, wabula kino ab'okukyalo babadde tebakimanyiiko kuba babadde nga baddiringa naye mu bintu eby'enjawulo nga tebasobola nakiteebereza nti ayinza okubeerawo nga mu butuufu omutwe gwe tegukola bulungi. Wabula nga bwe baalugera nti munnange alitisa ekitala naye bw'atyo alifa kitala, oba omuzungu ate ye kye yayita tit for tat is a fair game. Munnange abatuuze nabo tebaalinze ebyo byakutwala ate musajja ono mu babuyinza, bwe batyo baamukakkanyeko ne bamukuba emiggo egyamugidde ddala mu budde, era bw'atyo naye munnange ne bamumiza omusu nakkirira ekaganga ennyindo gye zirembekera mukoka. Era munnange okutemya ku b'ebyobuyinza ng'ono naye munnange zembuyaga ezikola ki zikaza ate munnange engoye, era bwe batyo ab'obuyinza bwe batuuse bwe batyo ab'okukyalo bano ne bakola report era ne bannyonnyola biki ebyagenze mu maaso n'okubeera nga ate bibeerawo. Era bwe batyo omukyalo ono bambi eyattiddwa wamu ne bbaawo ono eyakoze ekikolwa ekyo nabo ab'okukyalo gwe baamizizza omusu bakwatiddwa, era bwe batyo ne bakola batya ne batwalibwa ate munnange mu mochari. Emyoyo gyabwe giwummule mirembe, wabula nga bannange ebigenda mu nsi muno ebyewuunyisa. Omuntu oyinza okera ku makya n'owulira ekintu ng'owulira ddala oba tekiriiyo, ng'owulira ddala oba kiki, naye ate nga munnange ebintu bino ebyewuunyisa mu mawanga ag'enjawulo gyebiri. Wabula bannange tusale ku magezi okulaba ng'ebikolwa nga bino bikendeera kuba bannange bitiisa. Abantu tebakyayina ddala sense of humor oba kukozesa biragalalagala, kuba ebiragalalagala bino nabyo birina engeri gye byafekitingamu obwongo bw'omuntu. Omuntu n'akola ekintu ky'atandikoze just because of drugs, okitegeera. So bannaaye oba tulwanisa ekyo, naye ate waliwo n'okubeera ng'ateera mutima gwa muntu nga ye muntu bw'atyo, oba okubeera ng'oba omuntu alina ekikyamu ku bwongo. Kuba nze ndowooza bino ebintu bireetebwa ebintu bingi, omuntu okuba nga anywedde ebiragalalagala ne bimukozesa ekyo mu budde obwo bwe bimuggwako n'akyejjusa,
oba okubeera nga mulalu like ng'obwongo bwe tali mentally stable n'akola ekyo, oba okubeera nga ye muntu nga ye bw'atyo waali. Ate abamu bakola ebikolwa bino olw'okunoonya eby'obugagga, munnange bo nga basalawo eby'obugagga babinoonye in a satanic way. Eyo gye baba balaze ne babagamba ebyo, omuntu n'akola ekintu mwenna ne mwewuunya, naye ate ye ng'alina ensonga lwaki yakikoze. Naye ate ekisinga okuneewuunyisa kimu nti abantu nga bano era bakomekereza mu makomera. Abantu bwe baba tebakwetidde ng'ono omusajja mukulu Bismarck aba ku kyalo we bamukakanyeko ne bamukolako mob justice ne bamukuba emiggo egyamujje mu budde. Bwe batakola ekyo bagenda kukusiba. Kati kiki ky'oba ofunyeemu? So bannange, abantu lwaki tetukyalina ddiini mu mitima gyaffe? Kuba omuntu tasobola kukola kikolwa nga kino n'omukauntinga to be religious. Nedda, aba talina mutima gulumirirwa, aba si muntu. Ayi Katonda wange yatukweka emitima, naye omukazi okeera ku makya oba omukyala okeera ku makya n'ogwa ku musajja ow'omutima ogufaanaganako weegutyo, ate munnange n'omufumbirwa n'omuzaalamu n'abaana. Kino n'akikola eyo mu maaso nga mulina abaana nga 5 nga you can't even believe it. Nga terina asobola kikkiriza, naye ng'ate ye munnange obadde otambula naye nga ye bw'atyo waali, alina omutima mubi nnyo kyotayinza na kuteebereza. Naye nga baganda bange, nsigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo, tukubaganye ebirowoozo. Gwe kino okirowoozaako ki? Kino okirowoozaako kigolowooza kiki ekireetera abantu bano okukola ebikolwa nga bino? Ye bannaye tukoze tutya okubeera nga tukendeeza ebikolwa nga bino mu societies mwe tuwangayira? Kuba kino olwaleero kiri Ghana, enkya kiri Uganda, sinaki nti ne Uganda nga kyatuukayo dda, kuba ensi eno nnene. By the way, ensi eno nnene, kati ffe ebintu bye tuba tufunyeeko chance ne tutegeerako ebyo bye tutendereza, naye ng'ate abantu bakolera ddala ebintu ebinene eyo gye tutaba. By the way, bantu bakolera ddala ebintu ebinene just nti abamu tebamanyika na kumanyika. Kati abo be tuba tusobodde okubeera nga tutegeerako ffe be tuddawo ne tugamba nga byewuunyisa, naye ng'ate bangi nnyo babikola. So sisobola nakibuusabuusa nti mu Uganda tekituukangamu nno, kisoboka okuba nga kyatuukamu, oba nga abamu bakimanya nga abamu tetwasobola kubeera nga tubitegeera, naye nga bino ebintu byetoolodde ensi yonna. So bannaye tukubaganye ebirowoozo, tukoze tutya okumalawo ebikolwa nga bino? Oba tetusobodde bimalawo, atisitiko tubikendeezeeko kuba bisusse. By the way, bisusse, bikolwa ebiri weird we biti. Abankuumira atakuumira mpeera. Toseetuka, nkyakuleetera ebintu ebyewuunyisa mu nsi.